Mu mawulire agakagwawo breaking news, General Yoweri Kaguta Museveni amaze okubanga asazaamu era nga yeeganye judgment ey'omukulu amakulira abalamuzi mu ggwanga erya Uganda. Olunaku lwajjo Justice Owiny Dollo yavuddeyo n'asala n'awa ensalawo ye ku misango egyabadde gyaloopebwa era egyabadde gigenda mu maaso mu kkooti ensukkulumu. Twabadde wano nga tubikutuusaako gwatugoberera nkakasa okubanga wabirabe bulungi nnyo nga bwe byabadde bitambula. Kooti emanyiddwa nga General Court Martial, abangi gye batuuma Kangaroo Court. Kooti eno ey'amagye ebadde etuula emakindye. Bannabyabufuzi bangi naddala abantu ba bulijjo bazze bawozesebwa mu kooti eno, ekintu ekizze kiwakanyizibwa era nga kiwakanyizibwa abakulembera ebibiina eby'obufuzi, bannayuganda abalwanizi b'eddembe n'abantu abalala bonna abazze bagoberera ensonga zino nga bagamba nti si kirungi kooti eno ey'amagye, bangi bagituuma Kangaroo Court, si kirungi kubanga ewozesa abantu ate nga tebabangako b'amagye. Olunaku olwajjo kooti ensukkulumu ekulemberwa Justice Owiny Dollo yabadde erina okubanga ewa ensalawo yaayo era Owiny Dollo n'abamu ku balamuzi ababadde batudde olunaku olwajjo ku Supreme Court baavuddeyo ne bawa ensalawo yaabwe era nga bategeeza nti ekyamazima kye mwaloopye kituufu, okuddira abantu ba bulijjo ne mubeera nga ate mubawozeseza mu kooti eno ey'amagye, ekyamazima tekikkirizibwa ne kooti eno yennyini engeri gye yateekebwawo nayo teri mu mateeka. Kakati njagala okuwa amawulire essaawa eno yennyini General Yoweri Kaguta Museveni nga ye boosi wa Owiny Dollo afuddeyo n'ategeeza mbu munnange teyabaddewo, yagenza okudda ng'awulira bamugamba nti kooti ey'amagye gy'obadde wateekawo oba ye yagiteekawo, gy'obadde okulembera oba yagikulembera. Kigambibwa ky'omukulu amaze okuba nga agaana. Owiny Dollo bye yayogedde oba bye yasaze, omukulu agambye nze sibitegeera era kooti eno erina okuba nga esigalawo. Kano Kizza Besigye n'abamu ku bannabyabufuzi abalala bonna abazze basibibwa era abazze bawozesebwa mu kooti eno balina okubeera nga basigalawo okusinziira ku sources ez'enjawulo nga bagamba nti President General Yoweri Kaguta Museveni has vowed not to implement a Supreme Court judgment that nullified the trial of civilians by military courts, firmly defending the military court system as essential to the country's security and stability. Omukulu General Yoweri Kaguta Museveni afuddeyo n'ategeeza nti ye tajja kugoberera era tajja kuwa kitiibwa ensalawo ya kkooti enkulu ebya Owiny Dollo ne banne bye basazeewo, ye ng'agamba tajja kubiwa kitiibwa. Kooti ey'amagye General Court Martial abasinga obungi gye baatuuma Kangaroo Court, Museveni ategeezezza nti nze yo kooti ngimanyi era erina okuba nga ekyaliwo. Kooti eno abatagimanyi ngenda gikuwaako akatonotono. Kooti eno y'ey'amagye ewozesa abamu ku bantu naddala bannabyabufuzi abazze bakwatibwa era okusingira ddala abaana oba abavubuka ba foot soldiers ab'ekibiina ekya National Unity Platform, bano nga basangibwa busangibwa nangoye uniform z'ekibiina kyabwe ekiri registered, wabula bwe bakwatibwa ate tebatwalibwa mu kooti z'abasiviliani, tebatwalibwa mu kooti za bulijjo newankubadde nga si bannamagye, tebabeerangako bannamagye, batwalibwa mu kooti eno. Kooti eno ekulemberwa omusajja amanyiddwa nga Brigadier General Robert Freeman Mugabe era nga yatandika okukola emirimu egyo ennaku z'omwezi nga 12 mwezi gwa musanvu omwaka gwa 2022 n'alayira nga chairperson owa kooti eno kye tuyita UPDF General Court Martial era nga ye military court esinga okubeera ey'amaanyi okwetolola eggwanga erya Uganda oba mu mateeka ag'eggwanga erya Uganda. Kakati kooti eno ekulemberwa Freeman Mugabe Brigadier General. Kigambibwa nti Owiny Dollo n'abamu ku balabuzi aba kooti enkulu okwabadde Catherine Bamugemereirwe n'abalala bawadde ensalawo yaabwe olunaku lwajjo twabadde wano nga tubikuwa nga bategeeza nti kooti eno terina mu mateeka. Ssemateeka w'eggwanga tagikkiriza kubeerawo, kyekisooka. Ekyokubiri, abantu bonna abazze bawozesebwayo omuli n'abo abasalibwa emisango bizze bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka era bannayuganda bangi babadde n'ebibuuzo nti naye ddala Alfonso Owiny Dollo ne ttiimu ye basobolera ddala okubanga bazze ku sayidi y'abantu ne baba nga basaza ebituufu oba kano kandibanga mulimu akabadi akalimu. Kakati nno bitandise wetwogerera ng'omukulu ategeezezza nti mwenna abalamuzi abaatudde bye mwasaze tebirina makulu. Omukulu ategeezezza nti nze yo kooti ekiragiro kye mwawadde n'ensalawo gye mwawadde sigenda kubiwa kitiibwa era General Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nti abalamuzi be basaze sigenda kubiwa kitiibwa naye tukyagenda maaso n'okubeera nga tukutuusaako. Wuliriza ekiwandiiko. In a statement made following Friday's landmark decision, Mr. Museveni expressed disappointment with the decision which declared that civilians accused of certain crimes such as illegal possession of firearms should not be tried in military courts.
okusinziira ku nsalawo ya kkooti olunaku olwajjo ng'era bwe twagikuwadde nti bannansi naddala abantu ba bulijjo nga bano si bannamagye wabula mbu abakwatiddwa mu bikolwa byonna bye bakwatiddwa. Kkooti eno yebadde tera obbawozesa era yebadde erina obbawozesa. Kakati ensalawo ya kkooti yagambye tekikyalina kuba kityo, era kkooti yabadde ekikola mu bumenyi bw'amateeka ne kkooti yennyini eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Naye nkugambye ekulemberwa Brigadier General Robert Freeman Mugabe. Kakati abakulu batutegeezezza nti kkooti eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Eyagiteekawo ateeka okuba nga yayina okubeera nga nnyonnyola. Kakati wuliriza bwategeezezza omukulu, agambye nze ebyo sijja biwulira, era bwe muba mugamba nti eyo kkooti eriwo mu bumenyi bw'amateeka, nze kkooti yange erina okuba nga ebeerawo n'ekiragiro kya Alfonso Owiny Dollo sijja kubeera nga nkiwuliriza. General Yoweri Kaguta Museveni wulira bwe yagambye, I was sorry to hear of the wrong decision by the Supreme Court regarding the trial of civilians in military courts. Wuliriza omukulu mbu yabadde surprised nnyo era yeewuunyizza nnyo okuwulira okusalawo decision okwa kkooti enkulu Supreme Court okukwatagana ku nsonga ez'okuwozesa ba civilian mu kkooti y'amagye. Museveni ng'agamba ti nze ndinamu ennyamivu nnyo, saabitegedde nabbitegeera, saabaddewo nakubeerawo, wabula we nnatuukidde ne binneewuunyisa. Kakati agamba nze sijja kubiwa kitiibwa, sijja kubiwuliriza, wabula gojja kgenda mu comment section abatuwa endowooza zammwe nga bulijjo tujja kuba tuzirinze. Olowooza kabaddi ki akali mu nsonga eno, era olowooza biyinza kuba nga bigenda kuggweerawa, kubanga era byagenza otutuukaawo bannayuganda bangi era babadde bakyalina okubuusabuusa ku nsonga eyo yennyini. Kakati tewannayita yadde essaawa 24 omukulu avuddeyo n'akabatema, ekkooti tajja kugiwuliriza. Wuliriza, General Yoweri Kaguta Museveni stressed that the military court system had been particularly instrumental in addressing security threats posed by civilians illegally armed with firearms, a concern that has been growing in parts of Uganda. Yenga agamba nti ekibadde ekyateerwawo kkooti eno nti bannayuganda bangi ba civilian bantu ba bulijjo, wabula babadde batandise okwenyigira ennyo mu bikolobero ebirimu emmundu ebyokulwanyisa, ng'era tekyetaaga kubawozeseza mu kkooti z'abantu ba bulijjo. General Yoweri Kaguta Museveni agamba kakati no yategeezezza nti nze sijja biwuliriza, era tukuwadde omutwe, Museveni rejects Supreme Court ruling on civilian trial in military courts. Omusajja abiganye, agamba nze sibikkiriza era sijja kubeera nga mbiwuliriza. Mukutu gwa Red Zone TV, webale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.